code ogiyingizemu osobole okwetaba mu kazannyo kano. Tugenda Mombasa, tetwagala kuleka genda Mombasa. Nga bw'olaba gwalina MTN munnange code yeye ya MTN onyiga *156 *3 hash n'onyiga code merchant code n'oyingizamu 149083 ojja kuba oyingira bulungi akazanyako era ejja kuleetera monitor publications. Ate gwe munange alina Airtel munnange oyina kunyiga 158 hash onyige *9 onyige hash ate oyingizemu merchant code nga bwe kusaba then oteekemu merchant code 1166460 ojja kuba munnange akazannyo kano okayingira kunusu 2000 zokka tekaliko komo osobola osalawo n'okola olunaku lwonna nga gwe munnange wetaba mu kazannyo kubanga emirundi gyokola ate gye mikisa gyo nga bwe nkwanjulidde omukulu yatuuse dda era ngenda musaba kweyanjulire n'oluvannyuma tweyongereyo Mwami Kakaire. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Isuka obukyere. Kali nyabo. Akalulu kali katya? Akalulu kalungi. Abantu baidya amateeka gaibwe. Njakuba nti mpola 50-50. 50-50. Yes, sinza kujja ku Spark nengamba nti abantu bonna bagamanyi. Tulina obasomesa. Yes. Okay. Buza ku mulabi wa Spark TV. Abalabi baffe abalungi ku Spark TV aneesimye nate okubeera wano olwaleero ku Spark Macha okulaba nti oba oliawo tugabana amaloboozi n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Amanya n'eddoboozi nga bwenyanduddwa yenze Ashraf Kakaire Sharaf nga ndi munnakyewa kola n'ekitongole eky'abavubuka mu ggwanga Uganda ekifuba okulaba nti oba oliawo waliwo okulafuba n'okulaba nti waliwo enfuga ennungi n'okulaba nti mu ggwanga lino Uganda abavubuka babeera mpagi b'ensibuko ey'enkulaakulana n'eddembe ly'obuntu. Emirembe gizze gikyuka wa research eraze nti no abavubuka beeyongedde mu ggwanga Uganda era nga be bagenda okusinga ossalawo mu bululu buno bwe tuyolekedde maaso eyo. Atwebuuza olunaku olwaleero abavubuka bano bamanyi eddembe lyabwe ery'okulonda mwenga ebibiina ebiyamba okutangaza ku nsonga zino research yamwe eraga ki? Ekituufu kyogedde n'abatulaba kikakafu mwanyinaze kyakonyeeko nti ebitundutundu bingi bavubuka mu ggwanga Uganda ate era kituufu si kyakyama nti wetunira akalulu akawedde n'akalulu kano ketuliko ekitundutundu kingi in terms of percentage balonzi bapya era ffe abatunulira ensonga n'abateekateeka ebyobukulembeze mu byokulonda tutunulidde akalulu kano nga kyetwaliise youth election nti akalulu ak'ekivubuka ojja kwesanga nti abantu bangi abagenda okukasuula abavubuka abantu bangi abagenda okubeera mu kateekateeka ku saidi ya isi bavubuka era olaba abakadde batono abantu bangi abagenda okukakuuma mu bitongole ebya security bavubuka abantu bangi abagenda okukalondoola mu mawulire nga ku Spark wotuna wano mwenna muli bavubuka okusinga obungi abantu bangi abagenda okubeera nti beesimbawo era nga bavubuka so genda okutunulira nti omuvubuka ntabiro y'akalulu ke tugendamu mu buli angu okusinziira nga bwe yagadde okitunuulira naye ate olw'okuba nti abangi gwe mulundi gwabwe ogugenda okusooka okulonda obanga gwe mulindi gwa kalugenda okusooka okulonda kati nga babitegeera because the previous election ebitundutundu bingi baali bazze okulonda naye nga bakiguddemu buki tebabitegeera tebafaayo abamu kyatuyita nako tetwategeera nti balina mu kulonda wayitanga buli wantu ng'osangawo just abantu n'ogamba kino ki ekigenda mu maaso kati olw'okuba nti bangi bajja ne bakigwamu bugwi nga tebateekeddwa kimala tuyinza okugamba nti era bangi tebamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe n'eddembe lyabwe biri ki mukwekusa kalulu. Kati tuzze Spark ku makya njagala omuvubuka ali eyo nga olusi guno gwe mulundi gw'ogwokubiri okulonda oba nga talondangako njagala omutangalizemu omugaso gwa kalulu ke n'abadde asuddeyo ogwannagamba nga nti sigenda kulonda njagala ategeera omugaso. Kati gweno omuvubuka ndaba ku Spark Macha mu episode zaffe zino ez'okwekubako enfufu n'okwejjukiza mu civic education oba obuvunaanyizibwa bwo bwali badde kinga omutuuze omulungi oba omutuuze w'obuvunaanyizibwa njagala okukakasa nti engeri yokka gy'osobola okukyusamu obuweereza mu nsi yo Uganda mu kyasa kino kye tulimu ekitagenda kubeeramu kukyusa bukulembeze nga tuyise mu kwekuba nkonyogo na kulwana nkola ya kusuula akalulu so kikulu nnyo omuvubuka oyo okugenda akola eki asuula akalulu
ate era buvunaanyizibwawe because tuba tukola civic education tutunajja wano ne mbagamba tutunuulira ennyingo 3 ennyingo esooka eddembe right yeriki ennyingo ey'okubiri responsibility obuvunaanyizibwa bwo buli ki oba gye tuli ennyingo ey'okusatu twagamba n'okutegeera gavumenti ez'ebitundu gavumenti zikola zitya how governments function kubanga omuntu wamanya eddembe lye nti okusuula akalulu bannaffe abatulaba ku spark nakibagamba omulundi oguwedde oba toyambye candidate ono eyeesimbyewo oba okoze buvunaanyizibwa bwo ng'omuntu alina kyalina okukola ki okola ekyokubiri okulondoola akalulu n'olaba we katambudde newankubadde Kakaire Ashraf akuwadde agent form nti gwe nkulonze nga agent oba toyambye Kakaire Ashraf oba weeyambye nawe kitokkiriza mpiseewo kano waliwo omukulembeze omupya sigenda kumwatukiriza linnya bayagala kifaawo mu central ebigambo byakozesa mu nsi ezikuze civically ne demokrasi ow'ekimemete bebigambo mukulembeze bye yali badde akozesa ng'agamba abantu nti okujja n'empaayo neesimbewo ne neesowolayo kimala mbamba yambye okubawa obuweereza kati mwe mulina okwesitukiramu mujje mukole ki munonde kivulaba ensi ezikuze mu demokrasiya zikwata ne ssente n'ebintu nezisupportinga political parties nezisupportinga ne candidate nga ate kati ekiri wano tukola vice versa candidate alina okutunda ennyumba ajja atusupportinge oba atuwe oba nfuna bulungi ekyo kikyamu kuba si musingi mulungi ogwa demokrasiya kati nga nzirayo ku mulama gwe tuliko nti omuntu ogenda okusuula akalulu gwe muvubuka ndaba yengeri yokka gy'osobola okukyusamu oluguudo lwo mu kiteezi okulaba nti lunaatambula bulungi lube nga si lwabinnya nga bwe luli omuntu okugenda okusuula akalulu gwe muvubuka ndaba yengeri yokka gy'osobola okusalawo amafuta ne sukaali binaagula ssente mmeka emyaka 2 ejijja omuntu ogenda okusuula akalulu gwe muvubuka ndaba yengeri yokka gy'ogenda okusalawo edduuka ly'ekawaala omukyala wanaagenda okuzaala ng'ali lubuto anaasangayo akatanda oba taakasangeyo so ebyo byonna we tubitunuulira bebimu ku birungi ebiva mu kukola ki mu kusuula akalulu so ndowooza omulanga gwe tusobola okukubira abantu mu wano ku spark ku makya kwe kubategeeza nti okusuula akalulu buvunaanyizibwabo ate era kigwa mu ddembe ery'obwebange oba nfuna bulungi so omuntu yenna akasudde kalulu tumutunuulire ng'omuntu oyo atayagala nkulaakulana mu nsi atayagaliza ggwanga lye mwami Kakaire olunaku olwaleero bwe twogera ku nsonga y'obululu oba bwe tugamba nti nno tuli mu sizoni y'obululu abantu babeera mu kweraliikirira abantu babeera mu kutya wabeerawo okufa wabeerawo emmundu wabeerawo ebintu bingi naye omuntu ayagala okulonda yanditegedde ate eddembe lye kakati omuntu ayagala okulonda ekyamazima eddembe lye lyali badde alitegeera mu miwaatwa ng'esatu oba nga tuyise mu eddembe lye gyeriri otunya article 56 oba 56 mu 1995 constitution egezaako okulambika butereevu mu bulambalamba eddembe ly'omuntu liriki eryekuusa kulonda era nga tugamba eddembe erisooka gwe wenna ndaba ku spark omuvubuka ali eyo nti olina eddembe okugenda ne weewandiisa okufuuka omulonzi nga tewali akubye ku mukono nga tebatunuulidde kikula kyo oba oli mukyala oba oli mwami oba oliko obulemu oba tobuliiko oba osomye oba tosomye oba ova busoga oba ova bunyolo oba oli muyigirize oba toli muyigirize kyonna ekitundu kyendimu olina right to register as a voter olina eddembe okwewandiisa ng'omulonzi nga tetutunuulidde birala byonna irrespective of your status in society oba oli mumpi oba oli muwanvu oba oli mweru oba oli muddugavu oba oli munyolo oba oli musoka oba oli mukatuliki oba oli musiraamu olina eddembe lyo okwewandiisa nesi kwewandiisa bwewandiisa okwewandiisa nga tewali akutunuulidde beyond endabikayo eryo ddembe namba emu so bwe ntuukayo ne banzivoola mu mbeera yonna yegwe ng'oli mweru nnyo yegwe ng'oli mumpi yegwe ng'oliko obulemu nekikulemesa osobola n'okuba ng'okwata n'okugula ku electoral commission omusango eryo eddembe lye erisooka eryo bwe bange okwewandiisa ng'omulonzi nga toli mu ngeri yonna tewali ngeri gye bakuggaliddeyo nga toli discriminated in any way mu nnyingo zetukoze eki zetumenyemenye eddembe ddala lyolina nga ggwe omulonzi oba omuvubuka ndaba
oyina eddembe to equal treatment, oyina eddembe ly'okuba nti muyisibwa kyenkanyi. Tutangazeewaawo igwe omukulembeze avudde mu kibiina gundi, naawe omulonzi avudde mu kibiina gundi, naawe omulonzi alabikira okuba nti ova mu region gundi oba esoma eddiini gundi, ffenna Electoral Commission erina okuteekawo level ground we tuba tuzze oba tugenda okwetaba mu kalulu nga tukeetabamu ng'abalonda, nga tukeetabamu ng'abalondesa, nga tukeetabamu oba ng'abalondebwa. Tuyino bane ikoche treatment ati bebano bebagenda okulonda balondebwa betogeddeko. So era lyo nalyo ki dembe lyo era teeka likuweebwa constitution eya Uganda eya 1995 mu nnyingo eya 59. Ate bwenkera ku machanga ekibiina kyembaddemu nkikoye njagala kyusa wali etteeka nalyo erisobola okumprotecting nesifuna bulemu nesifuna kosebwa konna nga munnabyabufuzi oba omuntu akkiririza mu kibiina ekimu oba ekirala oyina eddembe gye tuyita right of association. Oyina eddembe erisalawo nti nze ngenda kwekuutiriza ku kibiina gundi oba kino oba obwannamunigina era ddembe lyo. Newankubadde ebibiina by'ebyobufuzi ze tuyita political parties organizations nazo zirina amateeka agazitwala ze tuyita internal policies nti ewaffe wonookolanga kino you cease to be a member. Omuntu watafune kadi najja ne yeesimbawo bati tujja muggalirayo nga tutya naye era amateeka g'ebibiina by'ebyobufuzi galina okuba nga mu ngeri yonna tegalina ngeri gye gakuubagana n'etteeka eddene erya Uganda. Kati nakyenjagala okubuuza kuba nange nakirabako n'amaaso gange abiri. Waliwo ebifo naddala mu byalo eyo generation eno gye tulimu abaana be basalirawo abazadde nti omwana alina n'olukusa oba alina olukusa simanyi okera ku makya n'abuuza maama we oba jjajjaawe ani akugambye osimbe ku eyo line oluusi n'amukuba oluusi n'amusibirayo omukadde natategeera gano mateeka aba alina kuddukirawa. Kakati kya mirundi ng'ebiri ekituufu mu nsi ezikuze mu demokrasi ow'ekimmemmete walibadde nga gavumenti nsaale mu kusomesa abantu ku ddembe lyabwe amateeka. Gavumenti ye principal oba ye muntu asookebwako okumanyisa abantu be eddembe lyabwe n'amateeka. Ffe kye tukola ng'ebibiina bya Nakyewa ndabye NGO Forum yemu kubafujjirira nga open space nga EYDL ffe kye tukola kugezaako kuyambako gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwayo with the non-state actors. Kati gavumenti erina okuba nti etwala obuvunaanyizibwa okulaba nti etembeeta amateeka n'eddembe ly'abantu abantu baliyo balimanyi kubanga bwe batamanya ddembe lyabwe naawe okubakulembera kigenda bba kizibu oba okubafuga ng'enjogera lwali weekola ki. Buli muntu wamanya nti nze nina kuyita wano nti oba ojja ku spark tukozesa mulyango guno era tufulumira mu guno entambula y'emirimu eyanguwa. Ne buli muntu watamanya ddembe lyo kwe kulaba nga poliisi egenda kwegoba n'omuki n'omulonzi yegobe n'ow'amagye owa EC yegobe ne candidate ne candidate yegobe ne ono olw'okuba tetutte buvunaanyizibwa kimala okumanyisa abantu baffe eddembe lyabwe. Omuntu ow'okubiri yali badde agezaako okulaba nti amanyisa abantu eddembe lyabwe ze media houses oba mu abamawulire kuba muliwo okusomesa okumanyisa n'okukyamuukiriza oba nkyogedde bubi oba okusanyusa entertainment okubasomesa ko tulina okubasomesa tubagambe nti ku kyalo gundi ne gundi be beesimbyewo ate bo beveeyo batangaze manifesto zaabwe then bo basalewo. Kati spark ku makya kyekoze okuleeta wano Ashraf Kakaine agezeeko okulambika ensonga y'eddembe ekoze obuvunaanyizibwa bwayo kubanga omuntu oyo omuvubuka tulaba ku spark mabega wa TVA alina kyakola ki kyafunamu eyo nno nyingo oba mulyango gwakubiri. Abantu abalaba ebitongole byaffe ebya Nakyewa ebitongole bya Nakyewa biteekeddwa okulaba nti bisomesa ne bimanyisa abantu ku ddembe lyabwe n'ewalala. So tulowooza nti singa gavumenti ebaako kyekutte Fourth Estate nebaako kyekutte media ebitongole bya Nakyewa nti kyetukutte n'abakulembeze bannaffe abavuddeyo ne beesowolayo. Si kya buvunaanyizibwa abakulembeze baffe baagala nnyo ebyobufuzi eby'okukyamuukiriza. Etteeka ligamba ekyokulabirako tetulina kukolera mu kkubo
kituufu omukulembeze ajja n'agamba abantu temuvaawo wano we muyina okukolera oba ofuna bulungi omukulembeze oyo tumutunuulire n'obwegendereza awo wembadde ngenda okujja mwami Kakaire akalulu akawedde abantu abasinga baavaayo nti no bamukuuma ddembe abalina okukuuma emirembe abalina okukuuma obululu buno ate baavaayo nga be baleeta force bayinsiringa okutya mu bantu omwaka guno 2026 nga tugenda kulonda abantu oba abantu bandikoze batya ne gavumenti ene beesindikiddwa oba abakuuma ddembe abasindikiddwa ku byalo bino obutateekawo eyo ntiisa kakati ekituufu ekiriwo kiri nti akalulu konna akataliiko oba omulimu gwonna ogw'abantu abangi any public function nga teriiko bantu bagulambika tegusobola kutambula bulungi kyova olaba naffe tudde wano ku spark ku makya tulinako producer tulinako abateesiteesi tulinako n'abatudde emabega wa kamera ffe ne tujja tuweeyo amaloboozi kubamu akafaananyi yegwe producer wodduka n'otereeza olaba ekifaananyi kyo kivuddeyo ate egwambuza ebibuuzo programu yali badde etambuleta nabwe kityo mu kalulu ng'emirimu emirala gyonna kalina abantu abalina obuvunaanyizibwa obw'enjawulo okubaako emirimu gye bakola woyogera ku ddembe najja wano ne mbagamba bannaffe abatulaba n'abatuwuliriza nti buli woyogera ku human rights oba freedoms buli woyogera ku kigambo eddembe ly'obuntu ekigambo bugambi ddembe ly'obuntu kiina ennyingo endala gye kireeta gye tuyita duty bearer buli wogamba nti njagala okuwulira nga I enjoy my right nga eddembe lyange ndikola ki nsanyukira mu ddembe lyange nga munnayuganda waliyo omuntu emabega avunaanyizibwa okumakinga sure nti Kakaire oyo eddembe lyalikola ki alisanyukiramu ekyokulabirako buli muntu yenna ali mu Uganda muvubuka si muvubuka mukadde si mukadde munnabyabufuzi si munnabyabufuzi alina eddembe okubeera nti ali secure right to security ng'ogenda beera wano nga tewali akutiisiza tewali akuwambye tewali akubye kaki naye waliyo omuntu avunaanyizibwa okumakinga sure nti obeera secure so kati yeyo poliisi n'amagye agajja wetuba twambuka wano nga tujja ku spark oba ku NTV ku spark waliwo abasirikale abatwaza ne tuyita mukuuma eri ku geeti kati nti nga ffe twagala tubeere nga tuli secure tudda nga tutudde entende tutawakadde emitima gyaffe migumu waliwo avunaanyizibwa okulaba nti emitima gyaffe migumu bwe tuyita duty bearer kakati bwe tubanga twagala tunyumirwe emirimu gyonna tukkirize buli wabeerawo eddembe oba okubeera nti tunyumira eddembe waliwo avunaanyizibwa to protect and promote that human right. Kati tuddayo ku kibuuzo obuuzizza nti ab'ebyokwerinda omulimu gwabwe gwakulaba nti bakuuma ebintu n'ebyabwe mu kiseera ky'akalulu emirembe bakuuma emirembe kyokka ate balabikirako mu bitundu ebimu oba mu bifo ebimu nga balinga abatabangula eddembe ly'obuntu ne bwe bajja ku ground wabeerawo okutya kitegeeza waliwo mismatch omuntu atunulira omuntu ali mu uniform afuna ki mu bwongo bwe wali baddewo obutabanguko nga bwekuusa ku kalulu n'ali badde enziruka eri wa poliisi oba w'amagye lwaki ate enziruka nva ku wa poliisi oba ow'amagye oba nfuna bulungi the men and women in uniform are they our enemies? No. Bakadde baffe bakojjaffe baboyfriend baffe bagirlfriend baffe baana baffe bebali mu uniform era batata baffe bebali muki mu uniform olusi n'abaganda baffe bennyini lwaki tubadduka kitegeeza waliwo obutali butebenkevu n'obutali bumativu eryo nze atali mu uniform kwoli ali muki tetuze wano kubasalira musango naye twagala tutereeze kyokola baŋŋambye nti nno abantu abambadde uniform era bava mu ffe bapangisa ku mizigo gye tupangisaako basula ku apartment ze tukola ki era banneiba ekikomera ki bwe kitandikira wano kikwata ku kyona atali waki wa uniform lwaki wajja okukola omulimu gwe wabeerawo butategeeraga kitegeeza ze ndowooza ensonga eyinza obba eri nga kinusu erina side meka bbiri ffe be bakuuma be batebenkeza okulaba nti twenjoyinga emirembe gyaffe tuli balungi kwenkanaki abaffe
baba tukuuma batutegeera kwenkanaki kakati weesanga nti buli amaje bwe gajja mu bantu ne gakozesebwa okulaba nti gakumaakuma abantu oluusi gakozesa kye tuyita force bo kye bayita reasonable force ate fe omuntu ku ground oba okirabanga abeekubira oba okitegeera kubanga kati wano mu campaigns ezigoing on ez'aba presidents olaba nti oluusi beekubira oba okiteera balina side gye baliko balina ne side gye bataliiko kino ekintu ne kireetawo okwawukana okwo kati tukyewaze tutya mu kalulu kali akajja aka 2026 nze ndowooza emyaka 5 banga ddene mwe tuteekerateekera akalulu butereevu okuva nga akalulu kano kawedde ng'ennaku z'omwezi 15 January Electoral Commission, media, ebitongole bya nakyewa, non-state actors bonna baalitandise eddimu eryokulaba nti bwe tunaatuukira mu kalulu akaddako nga society tugiteeseteese bulungi naffe ne tweteekateeka bulungi okunyumirwa omulimu guli gwe tugendako tuleme kgenda mu mulimu guli ng'abagenda mu lutalo mu nsi ezitwetoolodde munansonyiwa nja kuwerako ekyokulabirako nafuna omukisa ne nnondolako ko ku byokulonda ewa Mugabe mu Zimbabwe negendako mu South Africa ne Rwanda ne Nairobi Rwanda olunaku lw'akalulu olunaku lwe tusuula akalulu generation it's a celebration day luba lunaku lwakujaguza anti kati tujaguza tukuleeta gwe omukulembeze waffe omulungi mu bufuzi wano etteeka litugaana okuteeka ebipande we tugenda okulondera wali etteeka litukkirizwa kasita ffenna tuba nga tutaddewo ebyabasimbewo bonna wabeerawo n'embuutu buli we bagenda okulondera abeerawo ka music akasendeekerevu oba eŋŋoma nga zivuga bakola decoration nga olaba studio ya Spark werabika obulungi electoral areas we zibeera zifaanana decoration eno tuba opposite electoral polling area ebeerabika bubi bino tubiyuzaayuzizza bino tubisambye omuntu najja okusuula akalulu nga yenna yeetimbye emitaafu nga lulinga lutalo oba ofuna bulungi so twali badde tuteekateeka tumanye omutema gwa Electoral Commission guliki amaanyi gayo gatandikirawa era gakomawa omutema gwa Gwanda abanga omutuuze guliki obuvunaanyizibwa bwo buliki amaanyi go gakomawa era gatandikirawa obutema gwa media guliki amaanyi g'ebyempuliziganya gakomawa era gatandikirawa abaffe poliisi n'amagye obuvunaanyizibwa bwabwe buliki amaanyi gaabwe gakomawa era gatandikira mu kalulu bwe tunakola ekyo kijja kutuyamba okulaba nti bwe tuba tuli mu kalulu tewali alinnya kagere ka munne awo nno tukayitemu n'obuvunaanyizibwa n'essanyu eddungi kati tugenda kwewala tutya ensonga y'aba RDC ensonga y'aba RPC baddiso okubanga ate balina sayidi emu gye beekubirako mu bululu buno kubanga awo we wava obuzibu ate be badduumira abantu bano okujja ne bagamba nti mugende mu protecting a candidate ono kati bwe kituuka ku ground ne kisanga ate nga n'abali ku ground bakoze beekyayi edda kubanga abazze tebazze ate kuuma bazze kuuma individual ekintu ekyo tukyewala tutya kakati ndowooza kintu kya mirundi ebiri ekisooka si kituufu nti Kakaire Ashraf ng'atudde mu bwa RDC talina ddembe likuwagira muntu gw'ayagala naye alina eddembe ati naye muntu twagambye mu nnyingo eya 5 buli muntu yenna alina eddembe okwewandiisa ng'omulonzi nga tetunuulidde mulimu gwakola tetunuulidde kikyali tetunuulidde wa gy'ava kati alina omuntu gw'awagira naye ate omulimu gwe gugamba alina kukuuma buli muntu awo tujja tugambye ekisooka si kituufu nti RDC oba Ashraf Kakaire oba ow'amawulire talina kubeera nakwagala kwe ng'omuntu wabula twetaaga tuteekewo omusittale wakati wanze ng'omuntu ne yafisi gye ntwala oba nfuna bulungi tubeere babuvunaanyizibwa nali wano omulundi oguwedde omukulu n'ambuuza nti waliyo omu ku mukulu eyazze ku laale ng'alina ofiisi nnene n'abaako ebigambo bye yakozesa ne ŋŋamba nti omuntu waba ng'ali mu ofiisi ey'obukulembeze tulina obba n'obuvunaanyizibwa ku biki bye tufulumya kuba tuyinza obutabizaayo kyekimu ne ku bakulembeze bane RDC atulaba ku Spark TV tetugamba ggwe akozesezza tayito ya RDC kuba kyekimujjidde amangu tutegeeza kaawa ali eyo tutegeeza DPC ali eyo tutegeeza headmaster ali eyo n'abantu omuntu yenna ng'olina public office ze nno ndowooza
ekyali badde ekituufu kyali badde kyakulaba nti tugezaako nnyo ng'abantu kuba ng'abatonde oluusi okwagala kwaffe kuvaayo nnyo ne tukusinga twali badde beegendereza ng'abantu ogezaako nnyo okukweka okwagala kwaffe munda nesooka tukola obuvunaanyizibwa oba wekibanga nga ntuuse nga mutuufu sisobola kukweka kwagala kwange twali badde tukkiriza nensooka nzirako ebbali mu kiseera eky'ebyokulonda oba nfuna bulungi nkole kampeyini zange nga wenzaagala naye nga sikozesa any public resource emotoka ya gavumenti ngesonyiwe amafuta ga gavumenti ngesonyiwe wanga abadde bampa airtime naye mbagambe bannange mukole ki mugira muyimiriza emyezi gino emeka olunaku lweggulo nakyaliddeko omukulu omu ali mu parliament ndowooza akamalayo ebisanja 3 yeegwanyiza ogenda ku kisanja ekirala ayinako obuvunaanyizibwa bw'alina obumu mu bendobendo erya Africa atuula ku lukiiko temujja mumanya mangu atuula ku lukiiko olumu naye n'agamba nti wiiki eno taliiwo agenda Sudan ategeeza abantu ab'olukiiko olwo nti bannange newakubadde n'obuvunaanyizibwa ku nsonga z'olutalo luno ne luno ne luno nga chairperson mbadde nsaba nstepingeko emabega emyezi gino 3 nsobole okukola ebyobufuzi byange bwe bunaamala okuggwa mu Gwokubiri nja kuddamu mbadde nsaba olukiiko lukkirize omumyuka wange omukyala atekinga apo enkola eyo yabadde ya buvunaanyizibwa oba nfuna bulungi kati mu omuntu yenna ng'ali eyo nga